nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana ozadde omwana muwala gantu ozadde omwana daye mulago okole daye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ekyaki ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira Embeera tempisiza bulungi n'akato. Kwisayo nnyo ate mukumulamu kwebala nnyo webali ddala okuba nti okyala ba Delta TV tukugamba nti Delta TV tukole twongere okukola tusobole okuba obulungi tuwole twagala kubeera bulungi well tugezaako naye oluusi ne tutafuna ekyo kyenyini kye tubadde tusuubira Red Angel kyamuleetera obuzibu n'okulaba Sugar Mami tetujja gamba nti oba oli awo teyali mukozi naye kyali ayingiridde kyali tekireeta mangu nga sente zigenda kuvayo ki mangu ate nga alina okuteekamu oba kitegeera kale twefubeko naffe tulabe nga tuwona ebizibu ebifaanaganako bwe bityo ekirala kyenyiza okugamba nti naffe abawala ekiro ky'okuba nti twagala nnyo ba sugar daddies n'ebiringa ebyo kubanga ssente twagala nnyo ssente oluusi ate nga tugezaako naye oluusi ne bigaana Uganda nga mugimanyi program ebintu bizibu tukyagenda ddala mu maaso katumayize ne Red Angel abeko byatugamba tugambe nti muntu muyimbi katuyimbiremukko aneena kayimba ate atuwe obubaka obusembayo then tulabe ku bantu abalala sebo wakapera baba yeah man younger youth we love you school go we like you sensitizing HIV no RVs you have to go mukama katonda bwe wali otonda wakweka endowooza n'emitima abantu betu kwana wamu n'abatukwana ne bwamanya mulwadde tebatugamba eyo mu masomero olumanya olwadde abasinga obungi ne bakubwaka so twandibaddewo ne batulabirako ne bamanya mu maaso gye bagenda muleke kutwenyinyala alwadde temumusosola kuba nange saayagala gyali mitego gya Lusifa omulwadde oyo tomusosola omulwadde tomwenyinyala muvubuka okyasobola saba nnyomire eddagala younger youth we love you school go we like you sensitizing HIV no RVs you have to go Red Angel kugamba towulirizanga bona abakugamba ebyo bulimba Sirimu mbumusujjanga tonagwa wansi naye nze yalozaako sikusemba omunafu w'obwongo Sirimu lwakukwata future n'ogivaako newe kyawa emikwano egya kusuuta bw'otandika okutaawa basinga bakuvaako ne bakubwaka okolola n'osesema akafuba okulakira omubiri n'okkenena Sirimu olumanyo tuli ku street tetulina abazadde bona wabatwala Sirimu olimba nnyo tewakoma kwabo okansene kufe abandiyambye eggwanga Katonda yamba okomewo okumanya bwansobera bulingiza mu ddame gwe walamira obusikala bate bwakusookayo abazadde abamu olulwala mu ssomero fizi azivaako mbu tokyalina lugendo tebulina gwe butya mu mizigo ne kalina owa polisi n'omubbi nabeeyita abamalayo bubasuuza ziddiguli buli obulwadde bwansobera bw'obulwala n'otya nnyo n'owoza mbubandoze sipiidi nga bujjongerako fearless monster omusumba n'endiga omulwadde n'omusawo ffenna lufaayo younger youth we love you Red Angel Kigozi ge mannya gange weeyongere okungobera ku mukuto gwa Facebook Red Angel Kigozi oba genda ku Red Angel Age Support Foundation ye page Red Angel Kigozi newaayo okulwanirira bavubuka bannange against this monster killer HIV stroke AIDS wangala ayisa abasajja kabaka empologoma ya Buganda kulwa Katonda n'ensi yange obubaka bwadde bulungi nnyo nyini ddala ate nga lwakuba nti munaye coronavirus yazze emisinde egy'omulundi guno eno bambi gyabadde gigenda ku side ya HIV kuno ziba tezigenda ku sickle cells nga bulijjo batera okukola ki obadde batwere okikola so tubadde naye tulina hope Katikkiro yagambye nti
bwe binaabiteredde misinde ejja kubeerayo nga bwe baali bakitegese then bwe kinagaana still bajja kunoonya olunaku olulala ekintu kibeereyo so tubagamba tetugenda kulindanga olunaku lwa 31st December, right? First December. 1st December, World AIDS Day, right? Okubanga tubeerako n'emboozi ezifaanaganako bwe ziti tetugenda kulinda so nekyate Lydia fire bongo le lutaaya bakola omulimu gwabwe yesaawa kati naffe kennyini tusobola naffe ate ekisinga okuba ekibi abantu bali eri bakolanga mu ssaawa nga agenda ekitegeera so n'omuvubuka ayinza obutamanya diri ogenda firenga omulundi gwe yasemba okujja wano yagamba I will be going back to Europe next Saturday. But if at all God wishes, I will come back and stage a concert in Lugogo Indoor Stadium. Tiamanya mandage gali bagatia. So ke kaseera feel taya bakola ogwabwe Livingstone bakola ogwabwe kati nafa abavubuka yesawa tukola ogwaffe. Abavubuka ba Gheto nze Ready Angel ne wayo ndi sadaka yamwe ngenda kulwana paka. Eyetaga yenna okunfuna jangu ndabe tutambule tulwanire bavubuka bannaffe. Amina ekyo sigenda kukiddamu nsaba tufune ate ku muntu omulala naye abeeko kyatugamba sebosanyisa okulaba kale nnyabo amannya gange bampita mulongo kato omwoyo gwa ggwanga Voice of Seguku nagera netandikawo Voice of Seguku nga bwogirabye gwe community radio nalowooza nti nfunye omulimu mu 2012 nasanga obuzibu bw'amaanyi nnyo naye ne nnyingira omulimu ogwo nerowooza nti nfunye omulimu naye mbonyebonye nnyo olw'okuba n'abantu bange bano abavubuka bafuna endwadde zinabasanga nabo nga bo bamanyi nti oba beeroga bweroze oba kiki naye ekyo nasinga okufunamu mu ekyo Ready Angel yatuzibula amaaso mu 2018 Ready Angel yatuzibula amaaso buli muntu n'amanya wawaagudde abavubuka bali baafanga yatumanyi lwaki ono omuvubuka afudde kino bwekiti tumanyi oba buwala gyoba biki ne Ready Angel wenda tutandika okubanga tukwasaganya mu mbeera yaliwo nga bavubuka bagenda ne babakebera ne babagamba nti gwe oli mulwadde bakansala balinga bazibu nnyo okugamba omuntu nti mulwadde abaana ne bagendanga bafa kati ngenda okufunamu ku buweerero mu 2019 nga tuni Ready Angel tujje tusomesa abavubuka nti bannange olina okukola bwoti olina okukola bwoti olina okukola bwoti olina okukola bwoti okuba nti obeera mu mbeera ennungi Ready Angel namwagala nnyo tenamwagalira nnyo okuba nti yavaayo n'abuulira abantu ekituufu era sikyasanga abavubuka nti omuvubuka mulwadde luli nabajjanga wansi wa bitanda nga nze mwoyo gwa ggwanga ne bagamba gundi ali wansi wa kitanda bwekiti tutumanyi kimuluma ye tugenda kukola tutya mwoyo gwa ggwanga ekyamazima nateekangamu nnyo bwira obusente bwe najja nabo nga tandika Voice of Seguku bonna bwagendanga ku bantu abo nga buli omwaddukira wange nga nze alina eddoboozi eryawamu nga nteekamu tugende mu ddwaliro tukole bwe tuti ng'olumu batufanako batufangako netumanyi bavubuka bafudde kyo bakiki naye tugenda bagenda mu ddwaliro bakebera n'omugamba nti oli mulwadde genda okuddayo ng'ayongebera mu wiiki emu kuba twalinamu abavubuka nga twalinamu bakabiruka bangi nnyo bavubuka nga 10 batufaako okubirawo mu 2012 awo ne bafa nnyo nga bafa nnyo naye nga tumanyi kiki bakansala babakansolinganga bubi naye kituyambye nnyo nga nze mwoyo gwa ggwanga okuba nti nkwasaganyiza ne Ready Angel era tutambula nga tugenda mu masomero twasomero wano Seguku wano St Peter Ludda watugenze tutambula okubanga tusobola okubanga tukavalinga abo batannaba kulwala ne basobola okubanga babako kibamanya era ne basobola okubanga bategeera kyekubira gavumenti omulanga twagala nga ffe abavuddeyo okubanga tukwasaganya ne Ready Angel babeko kibatukolera nga ffe tusobola okubanga twongera mu abo baganda baffe gye bali eyo tebasobola kubanga bakola ki bafuna eddagala naye nga tuba tufunye eddagala ng'eri abavubuka bajja kubeerawo n'abakadde gye bali eyo n'osanga omuntu ng'ali eyo wansi mu kitanda wansi ne bakubiranga bagamba nti guuli ali naafa era mwoyo gwa ggwanga ngo n'omuntu owa wansi era nziruka misinde okuba nti muno nayo tandika okubanga tukwasaganya ne meya waffe nga wamulabi wano Sejjengo era olumukubira kasimu ti nyinawo omulwadde ali mu mbeera bwaki nga mulongo kato gwe mwoyo gwa ggwanga wabula genda ku ddwaliro otubulire ki ekigenda okubanga kikola ki tukwasaganye sobola okubanga tuyamba ennamba esinga waneno ya baami
temulimu ko bakyala abakyala mwebali naye kati wano South Africa woze abavubuka abasinga we bawumulira okuwumulira ne baga kati nga era wobalaba baliwo bangi we bajja ne bawumulira bamaze okuzimba eyo bamaze okukolakola ku buli mulimu ne bajja ntulwanga tukwataganyiza wano South Africa tegeere kyova olaba nti embeera yo bwetyo bweri naye nga tusaba Mukama Katonda abe nga atuyamba ne gavumenti eveeyo etukwatireko tusobole okuba nga tuyamba bannaffe kuba bangi nnyo obalaba wano abasinga balwadde tebalina kyakulya nga tuba nga tukwasaganyiza wano mu ghetto emirimu bagifuna emirimu bagikola era sirina nga mbambu takola naye nga nze nwana nnyo kubanga babadde bajjanga bafa nga buli kimu mwoyo gwa ggwanga kati ono gundi yalwadde nenteekamu ne mutwalo w'ekabaale omanyi olwa bave waabwe nga bazze kukola nteekamu akasente ne mmuzaayo ng'alwadde abamu ne mbazaayo nga bafudde kale ntefalanganako bwe bityo naye okuva Red Angel yavaayo naga tutandika okusomesa abavubuka ne bafuna obuweerero kati omuvubuka takyatyanga luyatya naye omuvubuka yeebakanga n'okeera ku makya naga gundi yafiiridde mu buliri nanti azeeyo yeka kati sewala gifu ky'okumirawo eddagala nga tasobola kubanga kola kino ng'abeera mu mbeera ennungi kati Voice of Seguku community radio mufuna do you always get talk shows abantu ne bajja ne boogerako naddala ku HIV bajja era ne Red Angel okutandika okuzimba ekintu ekyo yajja tuzimba ekintu ekyo abantu bavangayo ne bagamba Red Angel lwaki yeewaddeyo okuba nti ayogera ekigambo ekyo nti mulwadde tekyogerekeka ekintu ekyo tekyogerekeka kuba gwe nova nogamba nti nze ndi mulwadde olabira ddala ng'oli mu ttabbu y'amaanyi naye abantu baavaayo ne tukolako n'ekivulu awo ne kituyamba okuba nti Red Angel alina waatuuse n'abalala nasobola okuba nga batwegattako era Mukama nasobola okuba nga atusaasira naye nga kyetwagala mu ekyo gavumenti eveeyo ereme kirabanga ekitono ennyo kuba kiri ekyafire lutaaya kyebalabanga ekinene bo ne balowooza nti kikoze ekikiwedde kati gavumenti kyetunulidde kana akalwadde akaze simanyi coronavirus wannaleero kyebalabanga ekinene beerabidde kino kintu ekifaanagana kuba ekityo tweyanza nnyo tweyanzege bwatyo omulongo Kato naye bwatyo bwategeezeza twetaaga abantu abafaanaganako ng'ono bantu batono nnyo abasobola okuwayo obudde because okuwa omuntu obudde n'ofaayo n'olaba abavubuka ate era n'oteekamu nakyo omuntu aba ataddemu kinene nnyo nnyini ddala kale nno bwe bitambula eno Seguku abantu community radios jazoogerako omanyi zoogerako nnyo because ndaba we want to posting information ate omuntu nagifunyawo essaawa eyo lwakubanga abantu oba abakulembeze tebazitegeera bulungi naye nze akatono kezimanyiiko kyekyoyogera essaawa eyo omuntu kimufoosinga okukola ki ate awadde toyagala kuwuliriza era ogenda kukola ki ogenda kuwuliriza kuba twakazayo wano abavubuka ennaku zino nga 3 mabegako nga bafudde twesondamu akasente wano twesondamu akasente ne tuzaayo bannaffe abalwadde abalemereddwa kati nakamala okuzaayo omuvubuka ekamwenge eyo ffe twesonzemu ssente $1.5 million era bannange mu gavumenti mutuyambe community radio zino mubenga mutuyamba muwulirize mukitunuulire kiro okubanga kuba kiyambidde ddala abantu b'Esseguku wano mu radio zennakalaba sijja gamba nti oba Voice of Seguku naye tukola kyamaanyi nnyo okubanga tuzaayo bannaffe abalemereddwa nga olabye nti awaliwo akatale buli muntu yenna yeeyonera wali bantu bangi ensonga efaanaganako bwetyo gavumenti etuyambe ebenga etukwasizaako nganze mwoyo gwa ggwanga mbeerawo naye n'akatono kemba nfunye oli omuntu agenda okujja nga mbutuufu ali mu buzibu obw'amaanyi ng'olinamu emitwalo ng'ebiri noga kaneerekereza omwana ono kaddeyo mu kyalo atandikireyo obulamu tweyanzege tugenda kufunamuko ate omuntu omulala era still wano bwe tuli mu Gheto naye ate abeeko kyatugamba sebo gamba otya ndi wano nnyabo sibeeta nnyabo bulungi sebo njebale kale sebo nawe ijebale kale mami olwo balasita bafaanana obulungi wano olabika ekisa mami era embeera yange bwetyo nti Gheto life kwegamba saakubwa nnyo kiryawo nentekaako naye ntegeera okubako katono butere kugamba kupoyisaako just kupoyisa ng'embeera yaleero era mu magezi naye mu kusookera ddala mami
nsiimye nnyo okujja okusookedde nebaza mukama wange ono Red Angel Kigozi abankyazirizaako wano mu Gheto yaffe wano tuwummulira South Africa ninegala okumwebaza tuletedde mwami Ssejjengo Sulaiman ndoza mukama wange yiwa division nze simanyi bulungi munnaye engeri gyentera okubeera mu Gheto yaffe ebiseera ebisinga nga mpummudde kati erimu ate gyembeera okugenda tuliseza zikola ki mba sikola ki mba simanyi kakati kwekyo mami omulamalo gwa Red Angel gwaze program jaze ayanjula nze nagusiima muganda wange mulamwa mulungi nnyo yava neyerangirira ekintu kya HIV ekyobulwadde nti mulwadde kati mukuvaayo kwe n'obuvumu nange nga mukulu we nenvaayo ku ekyo ekikwatagana n'okusomesa omusomo ogwo gwa HIV era nze omu kubo nange ndi wakubiri ku ye abatambuza ekintu ekyo nga tusomesa omusomo ogwo. Omusomo ogusomesa nga nawe oli positive oba oli negative? Olina akawuka? Yes. Kati kwe kuvaayo nange nenekyenjigiramu era mukama wange onansitula netugenda ewa Ssaabasajja naku gundi yali yaki gyetwagenda namutwala ebulange Mengo nga tuli mu kutongoza emisinde gino eno egya Ssaabasajja era kyansanyusa nnyo mukama wange ono okuntwala Nyanjula mu bakulu abaali batamumanyi nange nenzimba erinnya nemmanyika bwemala okumanyikwa ne mukama wange ono era Ssaabasajja n'asiima n'atuwa obuvunaanyizibwa bw'okusomesa omusomo ogwo mu ggwanga lyonna nekyekitanaba kumanya mukama wange yali atugamba January simanyi kakati twagenda Bulange Mengo ne Meya Ssejjengo Sulaiman n'owekitiibwa Hassan Kiyemba n'owekitiibwa Nsozi Adam Hassan Kiyemba ye mukwanaganya emirimu gya Ssaabasajja Bwakabaka wa Buganda mu ofisi y'abavubuka era netutuukayo ne batwanyiriza naye tetwali tuwa Ssaabasajja ng'omuntu twali gundi omukolo ogwo so nsuubira kino omulama gwe tuliko gwali gutututte tetunaba kukomaawo kyatambula. Kakati Mwami Rollins njagala ombulire katono otuweyoko oba obubaka eri abavubuka abali oba eri abarasta abali eyo nga mu butuufu yembeera gye balimu naye nga bakyali awo okutya kukyali kungi kati nze kyenali kubiriza ng'abarastafariani baganda bange abo tebatya baveeyo beekebeza omusaayi balabe obulamu bwabwe bwe buyimiridde kuba obulamu buki bwabwe si bwange oba si bwange wabula obulamu bubwe azuule ki kyalina okubeera okumanya kyalina okuba mu nsi neyanza nnyo neyanzege Mwami Rollins naye bwategeezezza mwekyo ekirala kyenali badde nsaba gavumenti eno ngikubira nange omulanga tinaffe ababeera mu Gheto tubeera bantu tebatusuulirira nnyo batuwe ku basajja ab'amaanyi abavunaanyizibwa batukyekingengako balabe ku ndowooza zaffe zetuyina nabo tufune ku zaabwe tusobola okukola emirimu mingi egy'enjawulo kati nze ndi muzimbi ndi wa byamasannyalaze nina ebintu bingi ebyamate byenkolaki naye emirimu tegikola tekirabika so nalisabira enamba yange ayali badde alina akalimu konna ngenda kugibawa eri 070 8 6 8 4 enamba yange nze Lawrence kyaterekera Mwanga. Tuyanza nnyo tuyanzege Mwami Muwanga kyaterekera Lawrence naye bwategeezeza bambi babeerayo balina ebirowoozo ebirungi ate nga n'emirimu basobola okugikola wabula olw'okuba emirimu tegibaawo baba tebalina ngeri bayinza kola ki kwataganya okay bwetutyo bwetutambudde olunaku olwaleero nga tubadde wano eno Isegu ku South Africa
South Africa oba giyite South wetubadde mukwano gwaffe nga mune tuli eno mu ghetto bintu bingi nnyo bye tuyinza okulowooza ghetto lwakubanga omulamu gwatulese twekubidde nnyo ku HIV bintu bingi nnyo byeyinza okulowoozaako njagala Red Angel anoonyezeeko ku ba sex workers bano eno bo nabo balina stories ezaabwe ate bantu ba ghetto so bizibu bingi nnyo byeyinza okulowoozaako sayidi eno naye nga bwetyo bwe tukoze olunaku olwaleero nze Nasali Lydia ali ku kamera Muta Omar olunaku olunaddako tujja kuba tubaleeterako kwe ebintu ebirala naye mwongere okutegeera ddala obulamu bw'abantu butambula butya tetugenda kulindanga lunaku lwa World AIDS Day kupasinganga information eri abantu because kino twetaaga okukimanya buli lunaku ba buli kaseera twongere okutaasa obulamu bw'abantu ate kumira mpeera watukumire ntumiddeko nnyo mikwano gyange abali ebungereza mugamba mutya mwangambye korona kyatukola abunkenke buli eno mikwano gyange abali e German bagala nnyo nyini ddala mikwano gyange abali ebungereza abali UK mamazi abali mu US bagala nnyo n'abali e Sweden bagala nnyo ntumiddeko ambassador wa Firebase bamuyitaani maama mukwano gwange nnyo atera okunkubirako nkutumiddeko nnyo nyini ddala netumira ne ku Gheto King oba oli wanaku zino simanyi ate kumya mpeera watukomire mbeera obulungi mwera nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulago okole naye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira katiko masira Embeera 26 bulungi n'akato